Sawa zigenze okwera 3:30 ez'okumakya ng'eyali ssenkagale wa FDC Dr. Kizza Besigye asonze ku Sharing Hall Nsambya abadde bategekeddwa okuteeseza ku nnongosereza ku mateeka agafuga ebyokulonda. Wabula kimuweddeko okutunula nga wonna weetooloddwa poliisi ekkakanya obujagalalo ng'edduumirwa Siraje Bakaleke era bw'etyo nemugaana okuyingira ku Sharing Hall. Advising you to get away from here. I don't accept your advice. Okay. Babadde bakyali awo ne zireeta Lord Mayor Erias Lukwago naye ne bamugaana okuyingira. When you go to IGP replies you. Where is the reply? No, I know. You don't just wake up and say we are going to have a meeting. That's not the procedure. But my duty is right. And that's what exactly I did. You are bringing the Olwe utanse okuva mu bantu abadde bazze okwetaba mu lukuŋŋaana luno, poliisi nayo teronzezza Lord Mayor n'emukuluggusa oluvannyuma lw'okumujja mu mmotoka gy'abaddemu. Let's take him in my venue. Don't lift me. Don't. I'm going to walk myself. Please, don't. Just let me walk freely. Embeera yeeyongedde okutabuka era poliisi n'etandikirawo okugoba abantu ababadde bakuŋŋaanye okulaba ekigenda mu maaso. Bategeseemu embeera y'okulonda baagala kunyigiriza ggwanga baagala kuteekamu obubbi n'obuyaayo obuyitirivu y'ensonga lwaki twayise olukiiko luno tutegeeze abantu ekigenda mu maaso mu ggwanga. Naye bwe kibanga kaakati batandise kusiba muntu ku muntu olw'okuba nti alina eddembe avaayo okwogera ku ddembe lye ery'obwebange naddala ku nsonga z'ebyokulonda, tetugenda kukikkiriza paalamenti ekitegeero olwaleero nti ennongoosereza gavumenti ze yabawadde nga baagala okuzikyusakyusamukko mu byokulonda abantu tebazaagala. Poliisi ng'etaayiza emmotoka ya Dr. Kizza Besigye eyungudde abawanvu n'abampi okwetangira ekiyinza okuddirira era bw'etyo ereese breakdown esika emmotoka ya Dr. Kizza Besigye esobole okugiggyawo. Wabula kuno kwonna kubadde kunaaba kwayoza oluvannyuma lwa breakdown okulemererwa okusika emmotoka ya Dr. Besigye nga mwali munda abasekerera. Wano abaddewo akasiitaano era oluguudo oludda Ensambya okuviira ddala ku bitaala ne luggalwa nga poliisi ekyasiitaana n'emmotoka ya Dr. Besigye. Poliisi ereese emmamba yaayo ne basibako emmotoka ya Dr. Besigye ne bagitwala nga bagikulula okutuuka ku poliisi ya Jinja Road. Abavubuka abalala bakwatiddwa abasirikale obwedda abali mu leeya nga batwalibwa ku poliisi ya Sharing ate abalala nga batwalibwa ku kabangaliza poliisi. Nekyagudde Burundi kijja kugwa wano. Kyokka kyekisigaza lwaki mutubonye abonya mu nsi yaffe. Ate bba abalina bizinensi mu kifo kino naddala abatunda ebibajje obwedda basaba poliisi ebayambe abantu baleme kwonoona bintu byabwe. Mugende mwekaleka siteeri mu Sharing ffe tulina ennaku yaffe endala etumala. Tunoonya 10 ky'abaana tetunoonya kwekalakaasa batambule bagende eri. Eno tugaanyeeyo. Mwabaza okwekalakaasa okolera wano. Are you working there? Okusinziira ku poliisi tegenda kukkiriza bikolwa bimenya mateeka kubanga bano baleeta okusaba kaabwe okubakkiriza okukola olukuŋŋaana ne babategeeza olukuŋŋaana luno balwongezeeyo olw'ebyokwerinda ne beerema. Muli kuyita abantu bajje 10,000. Ekisookera ddala obutuuju bwe buli. Kati bw'oli kuyita abantu abo 10,000 olina obukumi bwabwe obuteeseteese otya nga tona bakutegeezaako. Bwe tuviiriddeyo nga Dr. Besigye wamu ne driver we bakyakomerwa ku poliisi ya Jinja Road. Abakari Serunyigo, DOBS TV, Kampala.